Tronaz Media gwe mukutu kosanidde okubanga wekumira tukweyanzege webale kubanga wekumira kuno nga kwotava subscribinga webali nnyo kusharinga comments kyakabi mwebali nnyo mwebali ddala tujja kuba tuleeta buli kiriwo buli ekigenda mu maaso Haji alazeewa Haji step kyedzaako tugenda di mu court byonna tujja kuba tubifuna butereevu wano ku Tronaz Media. Andine munnange omwana wa mami omubwati Hajala n'obuwanvu ng'obuleka waka gende mu maaso nenda kulekera programu yo saagala manyi oba byebyo ebyandeese nze nva mu kamera lwangi genda mu maaso ate ng'omaze okuntankula kati ekyobuwanvu kijjidde wanga ndi mu kweyanja genda mu maaso ntankula genda mu maaso tagala muntu ayogera ku mazima nze gannuma ayogera obulimba badde ogamba omuwanvu ng'ani ye kyo kijjidde wabiweddeyo byenjogera abayi ba Tronaz Media mwenna mbabuuzaako nti mbaagala nnyo abatulaba abatulayikinga abakomentinga kyemukola kyamaanyi naye mwana onyiizizza ate kati nzijjukidde mbadde nkyayogera temubake musalamu mbadde mmanyi nti bawulira okay tujja kubanga tutambula mpola mpola mukulireyo ddala musango gwa Haji ne Hajati tebannavaayo naawe bakyaliyo kajansi kati twavuddeyo bagambe mwebale kuzunga tebannakulikayo kye bayita okuvaayo ekyo oba okimaze kiwedde nedda ku kooti y'ekajansi kati yo yawedde etwavuddeyo anti era mba muzunze ku ndala katwagenze mu high court kati high court omusango kati ke kaseera gutandika okuwulirizibwa naye bannaye ekigenda otumalamu amaanyi bonna abakyuka bava ku ttiimu Zuula mugenda swala ne badde ku ttiimu Haji ate nga baswala omanyi kino ekintu nze kye nakirabyemu kati abantu tuyinza okuba twavudde ku kintu ekituufu kye twaliko kubanga ensonga ya mwana ekiri naye tuyinza okuba ffe n'ensonga y'omwana twagikola ki nange nalabe batandise kwetega bunankani abakyala Haji ku mmande akanga okasanga kali fresh Haji ku mmande akanga okasanga kali fresh akaki nkogere zajjaka kuba bana akaki saabiti omuntu eyalepinga omwana omutegekera otya akantu tebannakakasa oba kituufu oba si kituufu naye nalabye ne fulufiga amugamba eno ey'amatama va kweri etabadde n'amatama abadde yazimba agenda kukebera nankani nalabye fulufiga awanda bulala ey'amatama awonye etalina matama kati bannange yange nagivuddeko Haji nakulese bwezi naawe wali omwesunga nali mwesunze naye kebangaye nti wali ate ezibwaguuga simanyi eziri bwezi twatandise n'oziwa amannya naye Hajati gudi ono Nalongo Kitone yanyumira Nalongo Kitone bw'aba atandika kukola ng'agamba nze Nalongo mukomusajja nzuuno naye ate aba naye tavako simanyi omusajja tamulagaayo tetumulaba kati gwe yakugamba nti yegundi oba yegundi buli kitonde ekisajja mukomusajja omwana ate omanye ensonga zo siziwakanya tayagala kwokebwa wa Katonda tayagala kwokebwa kiri ekintu ekitaggala oba olina okiwa omusajja kya musajja gwe omanyi ebintu bino bizibu naye Nanko Chumi simanyi mu butuufu simanyi ani ali kusonyiwa Nanko Chumi balina akantu ke baakola naye Nalongo Kitone naye n'aleeta ebibuuzo ebyo by'okubanga tewali luggi teweggala abazungu kye babaleeta disitringi banaye kugundi waneeno kubwaguuga
naye ate munaye nange namaze nenkalabo bakituufu abantu awateggala oba olina kugazaawo ki ng'ate ekisumuluzo okimanyi kitegeeza buli ajja muwaggalewo gwe kigaana mugoba nange ate namaze naye kati ndi ttiimu eyo ttiimu ani Uncle Chumi Katonda lwaki alinjokya kanjokyera ebirala naye kiri kuba yalaga ekisumuluzo ekiggalawo kiri mu mpale tata abana muleseyo waka oba taliyo kubanga saagala enkyo neekwase nti ŋŋambye kinayogeddeko ku bya taata w'abaana gwanyonoonera amaka gabanga agaddaddawo n'oyagala ogatankuule nze nteredde ntudde ntende naye ondi bulala n'abyogeddeko tuli wali ku omusango gwa Hajji kwe tuli talina kye yayogedde naye yatandise okuba takbiru bannange awaga bulala ani Hajji yatandise okuba takbiru alinga akakasa nti saakwata naye ogenda kuswala kati mwame yenna musanyufu omanyi abantu bagambye nti Hajji ati yaleeta essuuka kati akatanda kaliwa badde bakasuubira enkya eggulo badde bakasuubira ku kkooti naye tebaakalabyeko naye ate Hajji ati ebintu ebimu yabisaamu oba nga ayagala funa abaviewers bangi kuba omwana gwe babadde nga bazze bakozesa nga asikondoka ng'essuuka eyo tagikyusa abeerako eyo emu eyo Hajji gy'asangawo eva kyesitategeera Hajji ati abantu badde tebamumanyi naye yanoonya we bamutegeerera yayagala nnyo viewers kati bamutegedde wabula ekizibu kye nalabye nti bamutegedde ate ne basuuka we bandikomye takyalina waayita naye mu bonna abamutegedde gwasinga owalana kubanga ekyenasinza okutya newaayita kabangali yemu alinga musibe nti muzi wa misango nedda era musibe tannasibwa naye omanyi ayinza okubeera awo kuba ekyasoose ekyanneewunyisiza Hajji baamaze omukebera tali mu biragalalagala ate yatugamba Hajji anywa enjaga kati awo nze sirinda gundi yakubiri oba bakebedde Hajji nga tali mu kiragala kyonna ng'ate yatugamba Hajji anywa enjaga amugaana enjaga natemye dda paka bweru wali omukyala nti yavuddeyo n'agamba nti Hajji gwe bagamba yakwata omwana mu mwezi ogwokutaano n'aleeta bwina agamba nti Hajji omwezi ogwokutaano yali akyali Sudan ate n'ekirala yamukwatira mu bbanga ate abasawo bagamba omwana teyakwatibwa yali akozesebwa yali bamukozesa ayagala okukwata n'okukola ng'oyagala byange bannange ngezaako siri muganda manyi nsonyiwa oyisaawo akantu kaneeno batutumye ebintu by'abaana bagenda yimba sipiikidde kati mwala nga badde bamutadde mu mazina amaganda yagenza olaba nga training yaayo nzibu nnyo kati wetwaze nagamba mami ffe tetuli baganda si kyo olw'ensonga alina ova muki mu mazina gali kati naawe siri muganda naye genda mu maaso mbadde ngezaako kunnyonnyola ani Nisha teyakozesebwa yateekawo ayagadde ebintu bye babikozesa ayagadde kati nikesi ne bw'aba Hajji kitegeeza tebakyamukwata gwa rape si bwe kiri teyarepinga mwogere muka musajja ali mu kkooti mu kkomera buli lunaku lwongerayo naye gwe bamuleese bulungi naye maama bamusanyufu nga bwe yawadde nobwe bakuleeta mu bulungi butya naye kigendo tuswaza tulyoke tuve ku kkooti nga tetukyawera tuzeemu tuzizingidde mu magulu engoye nga bamugye ekitalya gundi nga bamuzizza luzifu nga batugambye ebituufu kuba zonna zeewanise zirinze Hajji engoye naye saa zino bagende bamugire tugenda zizingazinga ziddeyo mu magulu engoye ebigambo ku Hajji nga bingi abaana bazimu Hajji Tizuula ne Hajji wamu ne Nisha bali bantu abo
bino byonna era nga biwedde ebintu bisigala by'abantu abo basatu lwakuba nti nze ekintu kyendaba mu kintu kino kyesitategeera bulungi oba kye bataalaba abantu ababiri bano baaja tiye kyataalaba abaana bano bagenda kubeera batya abaana bano kyemmanyi ne we bali tebalina mirembe ne ku ssomero wennyini omwana tayiza kuba na mirembe nga taliiki nalaba omwana agamba nti tasobodde kukola bibuuzo kubanga Hajji ali mu kkomera ono gwe balepinga waliwo omwana wa Hajji bamumye ssente kubanga Hajji ali mu kkomera tasobodde kukola bibuuzo nga Mukama Katonda tubitandise essaawa zino tebanamusalira byonna Zuula teyabirowooza ng'atandika ekintu ekyo manyi tukola nnyo ebintu nga tetusoose kulowooza singa yatuula wansi n'engoye ze n'azifundikira bulungi n'atuula n'alowooza ekintu nga tannasalawo bw'esaawa zino ffenna twerebula tukola ki naye amazima aja tyakola ki agamanyi twogera bino twogera biki yandibadde yavuddeyo dda mangu sipiidi n'agamba buulire naye simanyi nti ekintu kigenda tutambula bwe kiti kigenda zitowa naye mu nsonyiwe ono yali kalebule oba gwali mukwano nga gwe gunzitoba byali bintu yali aludde Sudaani ng'engoye bambi awulira ayagala ziterere wamu ng'omwami tamulaba kati ng'ano amanyi bw'anaakola ekyanamufuna naye kati yaleetedde abaana boobwo bonna obuzibu yaleetedde Nisha obuzibu Nisha ne waalifumbirwa era omusajja ali mulangira ekintu ekyo kugamba ye yamuteekako kiri kiringa kikolimo tekijja kuvaawo naye nga bijja kuggwa kale mala ne mukwatibwa ekisanga omukazi neŋŋamba wabanga byayogera ddala byekakasa amazima gajja vaayo naye kati kye natandise okugira nti Hajji taliimu biragalalagala ate ng'ono yatugamba alimu ebiragalalagala naye ng'ekyamazima however obanga Hajji kituufu kyabaawo Hajji ataakozesezza obulimba bungi we kiba kyabaawo kaabe nga yalimba kaabe ng'abadde acunya Hajji nga kyabaawo awo musajja tugenda kuddamu tuyimuke ng'abakyala bwe kiba kyabaawo oba ayongeddemu ki oba ayongeddemu ki awo ffenna tuba ttiimu Hajji ati naye kiba tekyabaawo naye twongera okusabira Hajji sinnamusabira nnyo kuba simanyi mazima twongera omusabira kubanga abakatuliki bwe tuba tusaba n'abasibe bonna tubasabira naye omusango tegunaaba kutuuka ku ki ate era ffenna tukola kalebule tujegera naye omulamuzi yalina otubuulira ekituufu kusinzaani ate ebintu bino bintu by'amateeka bizibu n'omulamuzi asinziira ku bujulizi bwonna obwo baleese ku mpapula tajja sinziira ku bwa bulimbe bwaki obungi bw'empapula kwegamba nti ati bw'aba alina empapula nnyingi nga za bulimbe agenda kukatuuka kyova bagambye akatanda takalekaayo ng'ajja ku high court keyawalampaale baagala oba bakaggyeko fingerprint simanyi naye kati kambuuze Hajji ono ne bamuta bagambye ku Mande nawulidde ku Mande kale tubamutadde oba lunaku lwonna ne bamuta ali lwedde otusaavinga ffenna abali ttiimu Hajji oba abamu tusooke tukendeereko otusasula omuyirawo omubiri omuwolereza omanye omukazi okuva mukazi munne n'adda mu musajja ali mwizeerwa mwagala nnaku mmeka mwagala wiiki mwezi lunaku wiiki yeekomera tagimpa abagamba aba yeggyako kisiraani ampe eddako ati nedda ogambye mu mwena aliredde kuku anti kati katandike kulonda wiiki yeekomera oba ajja kukola paterumu abasavinga oba kakeeki oba kasoda bijja kuggweeraawo tetwagala keeki naye ogambye omutadde ate kakati ndaba ate nedda bw'abeera anaasobola okufundikira engoye zaffe zino ffenna ng'abamubeereddewo tasobola fulufiga nkwagala nnyo naye baaba oluusi onsukkako waliwo olwo yagenda n'agamba yire tutu Hajji
aliraba ziri zibwagugeza amatama ziri wano zikulinze va bano ngali ng'eyalaba eya Haji ne Haji tibamutwala ne bamutwala Haji ayagala mukazi we ate tugatandika ate tuvume Haji gwerinda agenda kudda olabe nga batayira ne Zuula ate tuvume Haji kyesimanyi omusango ogwo bwe guggwa nga Haji talina musango Haji ati bamusiba tebamusiba kuba guwedde Haji ati kisinziira omulamuzi kyasazeewo oba omwami kyasazeewo mama enzoga olw'okunswaza naawe yingira asobola kuwaaba addamu buzi kuwaaba amateeka tegakyukiraawo wennyini gwe bw'oba owulira nga muli kikukoseza nnyo akwononedde erinnya bakubuulira oddayo naye omulamuzi asobola kugamba nti gundi omusango ngugobye kubanga teguliimu nsa naye olw'okumalira obudde kkooti eno oba omuntu ono okumwononera okumalira obudde n'okwonona erinnya biki ogenda musasula sente bwe ziti oba buli omu asasule biruzize kikomaawo kisinziira naye kati gwano gwe osobola kuddayo n'ogamba naye nze mbivuddemu sijja kukirekeraawo mbivuddemu Haji tasobola kusibya Zuula oli omwana yategeera engoye za Zuula tasobola yadde omusibya nze nali manyi ne Zuula agenda ayingirayo n'ezinaaba nnaku 2 kino kye bagamba lw'oyagaliza muka kitaawo lutannyoko naye abeere nga lumusseeko naye bibanga bwe biti naye omanyi Zuula kyalina okukola wadde bino byonna biwedde alina kusaba Katonda we amukuume nga taziza kasango naako nti ayinza okuzza buno obutono bwe tutamanyi kati kankubuulire ku mbeera eno gye ndaba gye yettankuulira ng'oba nga oli ku kkooti security weeri abantu ne basigala nga tebatya ne bajja ne basembera ku patronge egezaako okugjawo nga balaga baagala kugajja kiba kitegeeza abantu ne bawulira nti Hajja tiyazizza omusango ali ku poliisi bweti abantu bava wonna we bali nga bajje kulaba Hajjati tasaakola musango ssaawa zino okuleka kwegyo gye yakola edda nga mwe bagenda olonda naye ssaawa zino musango kigwasobola okukola kuleka kwegyo gye yakola edda amatakataka ebyempulira bye bayombagana ne taata w'abaana amataka go wabula bannaye amataka galabika gaalina bwe gati bamugamba aba bagenda muziika ku kyenkana kye ate akulagayo tatobera baana bino bye tuwoza nnwanirira by'abaana bibye ye ebintu ebibi abyagala bibye omutamu wuuyo naye bannange gy'oli alina gwe yatta wuuyo naye nze nkubuulire bw'otuuka mu mbeera ya Hajjati gy'alimu kati okimanyi kati naye obulamu tabwegomba talina alagawo enjala bw'ava waka nga talina kyalidde ate n'omukozi essaawa zino alina omukwata ng'ekyati kati alina otutuma mu katale anti ayinza n'okubesemu nagawuna akomyewo nedda n'ekirala omutuma naganze munaye ngenda mu kyalo nk'oyo kola oba olina osiiba enjala paka wonoofuna gw'otuma mu katale si bye biri wabadde atambula nga bw'ayagala ekimanyi kati oba obulamu buzibu asinga n'ani ono gwe tutera okuddukirako ono oweNUP Kyagulanyi kati ono w'omuwulidde odduka olaba ani oyo azze era bwe butiyagasi bwatukubanye ebintu ebinene biri mu nsi waliwo omwana yalabikirako mu katambi naye byanamu ebibika abantu nga bakyali bala mufa kino ensi bannange byabika omwana waliwo omwana yalabikirako mu katambi yali ku ccupa mu ddwaliro ebusoge kati anti ne kiyitako anti bamanyi bali tebabula we bali yebo tebabula omwana n'abuuza tini yoyo nti yoyo niyoyo nti yoyo eccupa kwi yasigaza kumukono n'ateeka naye agoba pulezidenti wa NUP engamba bannange
ndowooza naawe okirabe kati nga bw'omulaba bwe tudduka nga tetumanyi n'emigo wegiri ne tiyagaasi kati n'ezzuula essaawa zino nkulekawo mu kamera yo nga bagambye ali wali ninda amada nsooka kumalala mazu kati yoyo oli omwana nze yagimenya komanyi ekyo kitegeeza okuva ku ccupa ng'abazadde badde bamanyi ofa naye olw'okuba awulidde oli nti buuli azze tini yoyo n'awonerawo mukama ne Zuula kati serebu okimanyi kati Zuula yesimbewo naye nga yesimbawo wano naye bannange n'amalayo ebyo byakwe bya serebu kankubuulire Haji tolaba ali mukomera naali bulungi kusinga Haji kati Haji okumala nga bannayuganda twaggwamu ate tuwalana okuva wansi paka Haji najja ne yeesimbawo bannaye bamuwa akalulu olw'empalana y'amaka ne beerabira oba Haji tabakolera oba alibakolera izulu naye eri empalana y'omukazi ewesa Haji akalulu era dde yeesimbewo bwe biba nga si bituufu nange obinajja nga Haji walya fulufiga ng'agenda kuzinga engoye ze ng'agenda kusirika ekituufu katugirinde kuva mu kkooti tewali kye tuyinza naye Hajati abaana bagambye oba ng'ojja mu kkooti high court lunaku lweneddamu okutuula akatanda tokeerabirayo bakagyeko fingerprint kali n'ekirala Haji bakwa nti ye takyasobola kulaba mawulire bw'abanga ddala yalya yandizizza abantu abamu balina bagaa temwepika nalya ne tutaswalako ku Mande nalya temwepika bannaaye mutuleke namate tugenda kujja tuwaga omulamuzi alyoka atulage nti kati adda luzira nze kintu kye nalabye mu musango guno kati omusango kirabika kati amanya gagulimu ga njawulo walabako abaana nga wasikako ku muguwa sayidi eringa nemusika omuguwa kati gyekiriwo nze nakula nga omuguwa we ndaba batuwangula nga nzira eri era bagamba sirina kkala nze ku ssomero saayambalako kkala ntuufu jjajja olina okungulira kkala ya green maama nompa eya red senga nompa eya yero n'okimanyi mbuneeka kati bwoti bw'oli nze saabeera na kkala ntuufu ani asemba era kati nkubuulira Haji ne bajja ku Mande nga balaze oli mu kyamu bannange ngenda walabula oli tandi kati mwagala ayya ngenda walabula naye ng'okimanyi nti tolina sayidi tolina ludda mpagira Haji nkugenze sibeera na kkala ntuufu oŋŋambye wasika ku mugwa we nalabanga batuwangula nga nzira eri era nga mpogana nnyo nga bwe tuwangudde ne bankubayo ze bankubye omusomesa nenzirawo n'entereera Stacy Amayanja ogamba otya kulikayo mitala wa Mayanja Canada babale kudigida kirabika omudidi waze namungi amanyi olina oli bulala owaga ali bulala awaga Kagato congratulations kubanga yagambye agenda mugulira emmotoka agendawo n'ebigere agenda wona boda yeebaza n'abantu kadde mugamba agenda kuwona ki ebigere ate tabadde tabitambuza newankubadde bannaaye ng'omutya kamala eyo newankubadde sikutya tomutya simutya naawe ate tomusukkulumya bamuwonyeza ebigere era nina omuvuma kuba taliwo emmotoka tevuma bigere ate olowooza waali wano Kojja Kagato ogamba otya nkutumiddeko weebale nnyo weebale ddala abantu obalazeeko kiki ky'oli abantu badde tebamanyi nti Kojja Kagato y'oyo badde tebamanyi nti mukozi wa station ebyo bigambo bya station ati kati gwolinga nze mmanyi Kojja Kagato yali ku radio Super FM yakola oyo mukozi nga mukozi wa Peter Sematimba Sebo nkimanyi nti Dembe FM sawa yonna ekomawo ku mpewo mukozi wa Dembe FM ebyamayanja Stacy Amayanja sibimanyi naye nawulidde teri atabimanyi kuba Station the House Girl twamulaba naye Stacy the House Girl yagambye wadde yali
Stacia House gano naye si yali nannyiniyo yakyogedde. Ani yali nnyiniyo? Kagatto. Simanyi. Leka ate kujubisa nnyo Kagatto. Kagatto wali nze nfudde. Koja Kagatto wali mukozi wa Stacia era essaawa eddeyo ku mulimu gwo. Yessaawa mukama wamuwulidde yakuyise yessaawa yavuddeyo n'agamba nti ako kasala tukatandikirawo. Stacia Mayanja yagambye nti bannange temujubisa nnyo ate temulemesa gundi temukuba nnyo Kagatto n'alemererwa ki ebyokukola kuba mukozi we addeyo akole ate n'amusuubiza ajja musasula ssente ze za mbanja si asoose abantu bangi babanjibwa waliwo ayazimu bazimusasulira oba oli yamusasula yagambye mukazi musiramu olaba Stacia n'amalaafu essaawa zino babuuza wali eri ani abadde abanja omukyalo ono ssente ye Farida mpozireri ekisiraamu ani abadde ambanja ani abadde amubanja nti mubanja akakadde kamuwala yamungu tebamuteekayo nga tebakasasudde okuleka nga gw'ogambye kimunaye mbadde mbanja naye musonye kati Kagatto mugumu naye yennyini akimanyi ebyana byawana bina mawulire muli kuki bana mawulire nze sibategeera oba nange ndi kwabo kubanga waliwo yagambye owaaye Hajati tulaba waliwo omuntu omu alemeddwa n'okuwasa alinze gundi nedda yamuwame yakola ki taata w'abaana sikali sekyewa kati taata w'abaana alinda mukyala we waddembe ye mukyala gwe yategeera yali amulabire yakolanga ebirungi ewaka ekyo tekiri ne bakimuloga abasajja ne bannange eddogo liyina ennaku kati abo bamuloga nedda n'eddogo liyina ennaku kyogamba yesekyewa atalaba nti alina owasa ye tekiraba mbu naye yennyini atambula agamba ninda Stacia eri Stacia bwazaale bamukube embaga we bakola kyakyalinda ate bamukubye embagenda anti era akyalinda era ye tawasa ali awo alinda bannange n'eriba eddogo era ogamba leero ndivuddemu nabeera awo alinde lyakukutte nerikunyweza nga totalinawola olaba yinywezeza Haji ate ye Haji ligenda kunnuma nnyo nga bamawulire bennyini baleese olugambo nga bateteeya babiri nga twayasama kati kankubuulire Haji bw'ava mu kkomera mu ggwanga muno ne bamulwaniridde wagenda kubaawo gwe bacontractinga kutambulirako Haji ng'asasulwa sooka oleke ate naawe beeramu gundi Haji balina omutambulirako obutaddiŋŋana na Zuula okulaba ensobi yonna gy'akola bagezeko bamusange mu lukuubo ne Zuula ojja kuwulira kumakya amawulire gonna agamala tujja gayimiriza uddeku ekyo nedda ate muleke kumalako bantu ddembe omusango oguli mu kooti Haji kulyani bagamba abaana waliwo yavayo n'agamba Hajati famire ya Haji nti Haji bw'ava mu kkomera mumutuuze mumugamba ave ku Zuula bw'agaana n'amuddira mumuzaalukuke mumugobe mu kika omanyi oti oba Haji yonna gy'atambudde ng'enkudi ya Zuula Yusufu kyogamba nti enkudi kyeki nginnyonnyole nsomanyi kubanga kati wandifuuka liri pazo sabula emboozi kubanga liri pazo enkudi kyamulema okunyenya yagamba oba kyekiki kati njagadde kiyisa mu nkudi naye kyembadde ntegeeza ebitundu byansi ng'ebyajati bye bisufu nga teriiyo mulala mwana yabuulirirwa nga Zuula senga gwe yawa buli kirungo nga ye Haji yamukolera naye Stacia Mayanja Hajati Farida kiki olutalo amanyi Hajati yavudde n'agamba nti mu bayimbi bamanyi mu ggwanga wano bali abo bayagala babiri bayagala Becky Chosen ne Karona bebamukolera naye ng'entalo olutalo luli wakati we ne Nantonga alumanyi oba nedda alumanyi ate olw'okuba yamugoba ku stage
olw'okuba nti nkuwalana kinzijako mbeera nti byokola birungi oba byotunda binkolera naye vayo neyeewala n'agamba sirina luyimba lwa Karo Nantongo lwesimanyi naye bannaye yakugamba yagenda e Makka ne yeetukuza talina gwawalana kati bo bali balina empalana zaabwe balina gye balanda ye yeetukuza talina naye kiki ekiri wakati wa serebu kubanga abantu bangi nnyo baze bakomplaininga ekintu ky'okubagoba ku stage oli n'alaba nga talina kulinnya tolina kulinnya ku stage gy'alinnyako ebyo bibaawo byonna bibaawo naffe no mu Butogo batukuba essowaani ekyo si kyamaanyi ekyo si kyamaanyi n'azamuzaamu n'akuba essowaani olw'okuba otwalidde kasitoma we tugamba kati ekyo si kyamaanyi tugende mu maaso maada naye baaba oli bulala ani Stacia Mayanja ali bulala yagambye tajja kuweereza kojja Kagatu masannyalaze ne ŋŋamba kakati ate wakabi tagenda kuwa kojja Kagatu amasannyalaze ate dakiika y'emu mukozi wange ndeese pulojekiti empya tugenda tandika kuzannya oli mukozi wange ngenda mugulira mmotoka ebigambo bya naabigattagatta kati owoobigattagatta obiraba tagenda muwa amasannyalaze naye tekimuggyako nti oli mukozi we awo tegamukwata kimuggyako kati okuleka ng'omukozi yagenda okukoowa omulimu agambe nti ngukooye naye mukama we waddembe omuwa amasannyalaze oba obutamuwa naye yeegaanye ekyogoba Nantongo Karo Nantongo ku stage abaana b'oku social media ne bagamba Hajat Stacia Mayanja Farid bu video weebuli weba oyagala tukomyewo ng'oba omuntu omu wano ng'akola mu bbaala yabagambye yeerabira wafune yajja amujjukize bw'anaakamuleetera n'akamulaga ajja kujjukira omuntu nti ajjukira nono basi yeye ate awo n'adda ku ttiimu Amooti weegaana olabako bajjamu kati nzizeeyo wa Amooti weegaana olaba kajja kwegaana ti si yeye naye nga yeye ekibaawo Amooti ono oba ali muki oba ali biki sibitegeera ebyo byomulaba byebyo naye bannaye mugende muwagira Amooti ku Wuma Showground nga 13 Amooti ne Coco must shine batukolereyo app ng'osobola otambula ng'oli mugiyita mutya ekijjo sinnategeera eyo yennyini gye ntegeeza ng'oli bwereere ng'oli mu nkudi ozannya ate aŋŋambire ng'olimu kati bano wooba tolimu oli muki ini oba muli nze mbuulira nti oli bulala nno gwe ŋŋambye ng'oli muki bannange terezo olinga embuzi gye bajja eri mu lukoola ne bagisuula mu nnume nga 6 ndiko omusale ng'oli muki obwo bwonna bwakusalamu ate wayinza okukola obutini maada weebeereremu yogera tugende mu maaso babakolereyo ka app ng'owakiri ngeri olina ngeri gy'okeetekako n'obeera nga bw'obeera ate toli wali mu kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko okay Koko mandowooza makeup kati gwe wootali ndowooza
omuntu okukulaba alina okulaba ng'ozuukuse wakazuukuka ku makya. Omanyi baatugambanga, nze nakola taata wange nga ŋŋamba nti okulaba omukyala nti mulungi olina omulaba nga yakazuukuka ku makya. Ate era banayenze nammwe mwansobera. Naye no zino ssaawa 4:56 ng'amaze okwesiga ku bugunde, ate kakati essaawa zino bwe mutuleeterayo buno bufiruti bannange. Omusango gwa Haji gutulaze ebinene. Gubalaze filter kyeki. Filter kyeki. Gwe tunulira omuntu nga bulijjo omulaba n'ogamba maama gundi nga yagira. Naye maama bw'omulaba ku kooti. Gamba batukolere lumu filter batutambula nazo eba available. Buliwo okayizaako ekiro ku 8. Naye nnyinza okkeera ku layini. Naye byonna bijja kujja. Olaba kati nalabye abakazi enviiri temukyagenda mu saluni kusiba. Ojjayo bujja ng'oyambalako ng'oweeyongerayo. Ne kafilter banaye bakatukolereyo. Onkwana ndi muzungu enkyo nkwana ndi mu Nigeria. Oludako nkwana ndi wa naye ate abo baba batukoledde okimanyi. Nzijeyo ndi mu Nigeria n'enkukuula n'enzija ng'ate ndi muzungu ne tujja babu. Naye omanyi obuzungu bwe bukoma. Tokakwata katoba okwatako kaaki. Ate obuzungu bukomawo. Nga twogera wano. Ng'obuzungu gwe manya nti bukoma wano wokka. Genda kutunulira ku mukono. Lwoba tujja buyi olwo tugatandika kwambala engoye ne giravuzi zaako. Twetetenkanya paka kasaka banga kabikka wano. Kati bw'otuuka eri munange otandise okusaba ebyokulya olaba olya muddugavu nga ogandika eddogo. Omugwo muzimu gwa jjajja gweka gwe guzze gw'olya. Nze omuzungu mba navuddewo dda. Tolaba n'obubina. Okwana bino ogenda otusambulira okwata ku nnyaaki. Ogenda owulira. Simbula emboozi. Tugende maaso nvaako. Ogenda owulira okwata ku buguma ne weebuuza kinnyaaki obwedda kyenda bakyalaze wakati n'ebyo byangu nnyo. Bajja bituyiiza. Abaana abalenzi babonyeebonye. Neebaza Katonda. Buwala ye babonyaabonya. Bwe baliva ku buwala tebajja kuddamu bonaabonya. Tuli kuki? Naye nga Sesi Mayanja weetereze n'abantu bonna wadde weewaawo. Naye nze yazaalinamu enjogera kyobola. Nina essuubi nga Kojja Kagato bwe yavaayo n'agamba nti Sesi Mayanja namumala akole byonna by'ayagala. Naye omanyi nti nze nategedde abantu bano oyinza osanga Sesi Mayanja nga alina ekivulu kati nga alowooza nti bw'akuba ku ono amuddiza ono amuddiza n'agamba kantambule bwe nti. Tuyinza osanga nga alina ekivulu kwali abalira okwo. Kibawe kiba nga kimuyisaawo. Amusesebbule ne Kojja Kagato si ye. Naye twagala nga tanakola kivulu akwate emmotoka agimuwe nga tulaba. Anaagimuwata ng'omukozi tazze ku mirimu gye. Omukozi yennyini yeesootinge mugambe mukama we yakuuse eddayo ku mirimu ng'olinde emmotoka. Ate n'ekirala yabagambye Allah bw'anaaba ayagadde. Omanyi otya oba taayagala? Ate kati yabitaddemu Allah bw'anaaba akkiriza. Allah yaaganye onoogibanja otya eyo eya Allah okukkiriza oba oggaana. Naye nga tukwagaliza birungi byereere project empya gy'oleese etambule bulungi. Abantu tujja kwekuba wano ku social media ebikome wano. Ate sente zibula luliza kazaali zibuzeemu zikubula munene zikufuula omulyaza amanya ne zikufuula omulalu. Kati saa ebintu byesitategeera. Omwaka guyise nga ayita Kojja Kagato agende bweru bagende bakole. Guyiseewo. Tegunna. Emyezi 6 giyiseewo. Tegunna. Abadde ajja mulekayo ye. Abadde ajja mulekayo. Nze simanya ani agenda obasonyiwa. Sokole. Mutunoonyeza n'anatusonyiwa. Yes. Eyatutonda ng'aliwo. Ekisooka temwagala kwenenya nti mukoze ensobi. Aliwa tumwenenyeze. Aliwa. Yavuddeyo n'agamba mbwajala onsobezza nnyo njagala onnenenyeze. Kogwe.
tannava kitegeeza byenkola byonna abikkiririzaamu. Congratulations Tenge yawangudde ekya social media influencer of the year mu USA. Babiri. Ndowooza Uganda, Africa, to largest Africa yatutadde ku map. Yeebale kyamaanyi nnyo omwana omuto. Yawangudde William Last. Naye ndatidde. Ono omwana William Last ng'azanya nono omulenzi Omunnakenya basatu be baalonda. Naye Tenge kitegeeza oba kubanga oli mulonzi naawe tewandiwadde waffe. Nedda owaffe muwa naye nga mutuufu bwentunuulira. Lwaki ogamba nti teyandiwangudde? Bwe muwe ng'okkiriza Tenge nze era mba kubanga nnonda nandibadde muwa era ekyobulaba yabasinze bo bamukkiririza. Tenge weebali nnyo weebalire ddala kubeera nga yavudde n'agamba kati ye superstar agenda kubeera vice oba anaabeera vice president waani tebakamala okulonda. Ebyo nga toyagala byongerako naawe tuleke naye bwe batuuka ku birala tuleke mwana naba vice president ate kati ye superstar nekyo nkimwagaliza naye ate tatusukkulumako tuleke bana abantu banyigama balina ebintu byebanyigira kati kyotegeeza kyeki ekyo wetuba tumuwa muzungu boda yazzeeyo ewaabwe ye baamutisse ne bamuzaayo nabaali baalwawo ate olwedde si wammwe wooli lwaki baba balwawo bwe batyo baalwawo adde ewaabwe fetuli waabwe gwoli waabwe abantu muli bakambwe nze sibategeera ne baba tulinyisizza n'emisolo bagende oba bonna babatwala lumu n'alumanya bagende naffe tusigaleko ewaka naye omuntu anaddawo anywa amazzi bano bonna sibategeera abantu bonna abakyala buli kimu bakiwambye namukasa congratulations munna yavuddeyo n'agamba nti kakati mponye boda zammwe naye bannaye wadde mubadde muntwalako naye temudda mutemukalabula motoka ya namukasa naye bannange anti bayinza obbisaamu firingi olwokuba bala batakyabawagira naye nsonga bw'aba agibagambye bagimanyi bagitegere nga bukyali baddembe omugamba ng'ayitawo tusize ku ndabirwamu otuweeyo ettaano naye siraba namukasa ng'ayinza okussa endabirwamu sikiraba ayinza okugaana sikiraba kubaana abalalu b'e Kampala ejjinja lijja bomulaba okuggyako kyemmazo kyenaategeddemu ekyo nti kati omugambo gweyongedde kwaluli abadde talina bw'atereka bulungi omugambo gwe tereka kuba abadde ku boda naye kati congratulations kulika boda omanyi kuva ku boda nga togifunyeko kinuubule nakyo kikulu nakyo kyamaanyi yeebale oyo yenna yakikukoledde ye takyekolera kama muwa omukisa yagambye teriiko ssente ya muntu yenna kyekyo ye kisinga okuneewunyisa abaana bawano oba wonna bava mu kamera n'agamba wali mbadde nkola abo wennyini n'agamba waayi by'owulidde byonna nze sinze wali mbadde nkola guli gubadde mulimu babinkase babimpandiikidde bw'otyo bw'ogerera n'ogamba nze namugamba babimpandiikira olaba nkola bwe nti essimu omanya mba mbisomako lwaki akuwandiikira ebyo jako tizijja kubeera ku bino ebintu vaawo nkole nga te obimpandiikira mbumbeere ne Haji ankwane lwaki mba sibyogera nga gwo ngamba Haji ankwane wamma Haji nkwana nako nkasomye tugende mu maaso naye gwe omanyi nti oli muzibu nnyo oli muzibu bannange mubaako mukama mubaawo emirimu ate n'abeegaana ngenda mweteganga bwe wagamba tumulinda aveeyo kintu kitono sente zaweddewo abantu bonna ababala sente zaweddewo kafu takyalina kati mpaayo akalima akalala tengetenge yalina sente kati nkole kyate koyo omwana amale kudda tujja kulaba ekyokukola koyo omwana tengetenge
asobola kuwa ekicuba n'okola. Ono mukama wange alabisa bulabisa. Ngende watengetenge musaba omulimu. Ate oba mwami leero ako sijja kasoma atera kumpa biryeri ako sijja kwogera. Mabbe Brianna waliwo omuwala yavuddeyo n'akaaba nti omujamani yamuleka omwana n'agana akaaba buli lunaku buli ku makya. Omujamani yamuzaalamu n'amulekaawo ate yamufera. Sheila Price yavuddeyo n'agamba maama sirikira ddala. Ate era n'ekimukaabya kitono nnyo. Olaba Bannayuganda akufera ng'omulaba nako n'akwegaana. Naye olunaku ku makya mweyisenga. Weebale nnyo nga n'ekiro oluusi mwabadde mwenna n'akeera n'akwegaana naye ate oyo. Sheila Price yamugambye maama sirika maada gwe bakulekera keeru. Weebale. Balekera obuddugavu. Ekyo kyamaanyi nnyo okimanyi nti bw'atambula wonna ekyana baba bakyegomba. Tukirengerera ne oli musikazi n'ekitundu kifwe bwe balekera obuddugavu zigizigi ng'ate omulengera nako naye nga yakagaana naye ate ono gw'otaba nga n'ekyana kyo buli omu akyegomba. Agume akitwale nti n'oyo yafiira Germany. Olaba bafiira mu Uganda naye ng'emizimu gikyatambula. Naye bannange tesimanyi oba tulagawa. Naye Sheila Price tawoneka. Oyo maama Black Man tawoneka. Naye nga yamugambye ekituufu si kibi. Oli omukazi ng'akaaba ku makya mutuntu kawulesi. Bw'anaakaaba omujamani nadda. Yavaayo n'amugamba munnaaye taata koma uyenze. Ngamba wuuyo. Era mulalu. Amufunire waneeno omuddugavu alinamu kasente. Amulyadde omwana waali ku nsi wayitewo wiiki amugamba omwana wo wuuyo omwegaana. Ave okukaabira ku muntu gw'atalaba. Kufunayo omuddugavu gw'olaba wano ng'olaba anaakumalira ebizibu. Akulya ekiro kimu enkeera omusibeko omwana mugende ne mu kkooti. Omweru? Mugende ne mu kkooti. Omuzungu? Nemmwe? Nedda. Manyi sikyaddamu gamba abakazi. Waliwo omukwano gwa Haaji. Yavudde n'agamba nti Haaji mukwano gwange nnyo. Naye ekya Haaji omusango ogwalepukana nagwo njogera amazima ekyo teyakikola. Naye nsaba Katonda amusaasire akivunuke. Wabula saagala abagamba nti abakazi babi nnyo. Nedda mulimu abakazi abakoledde abasajja baabwe ebirungi. Oyo omukazi yenga ye Katonda bw'ati bwe yamutonda, omutonzi bw'ati bwe yamutonda era n'afuna ekitima ekibi. Oyo mukwano gwa Haaji yabadde mwami. Mwami. Yali lidda wange ne mwebazeeko. Olina kanamba. Neetaaga okwebaza okimanyi. Era ekyo nze nkikuwandikidde. Era olinga akagezaako waba aba akola bw'ati njiga okwebaza wansomesa okwebaza abantu. Ekyo nekyo nkikuze kikugambira. Naye nti wanyinyonnyola bw'obaako ky'oyogedde nga kyetaaga kwebaza tolinda oŋŋamba era ky'obadde ozzaako. Kati ate olinda oŋŋamba. Ogenda kwebaza ani? Omwami oyo yayogedde ki? Kwani? Kuhaaji. Omwebaliza ki? Ogamba nti abakazi si bonna nti babi. Era nakkiriza nti kuva nakivuddeko abakazi oyo yennyini aba akikoze gwe ŋŋamba yaba omubi. Abeera omubi. Kati bulijjo ne mutuvuma. Kati ng'essaawa zino ebyompayiriza. Kati nze nkugamba ogenda oweebaza. Kati no muzeeyi musajja mukadde. Mukadde takyanyeenya. Alina byabugagga naye yabigaba ddala bigwawo. N'afanga mpadde ekyapa. Ayi Zulu kasitaba nga mpadde. Gwe mulize kajagezaako. Gwe mumpe mwebaze namba yewagifuna. Queen Masolo nti osiibye otya osula otya bitambula bitya kituufu? Ki?
Mbwali lubuto. Tasokoleke. Queen Masolo mbadde manyi mukazi. Si mukazi? Naye simusuubira kufuna lubuto kati. Kulwaki buwalayo teriyo? Nkimanyi muwala. Era nkimanyi muwala. Nti bateeka muteeke si yateeka. Kati lwaki abatafuna lubuto? Oyo yamuwadde ola mmeka? Munange naye atuuka n'awera ng'ayagala azaale. Era agenda azaala kimale kiggwe. Ate kati bagenda mweyunira nnyo omukazi w'olubuto ng'ababulala. Ezo nazo ssente gazikola. Ngenda noonyako Queen. Tumule ajja tubuulire. Naye nze mwagala wali. Nga lumaze kwongerako. Nga lweyongeddeko. Ambuulire. Nga twerabirako. Nga luno bwe tulaba. Olw'emmere olw'omwana. Manyi wayiga olabira ku nze naye nga oba owaana abakola ebirungi ondeka wano. Naye mu bibi nze ekizampo waabyo. Bano bagamba ntandikirenga ku ggwe. Olina tandikira ku nze n'olyoka odda ku balala. Naye wekibeera ekibi kati ekiriwo ekibi. Nze nno olubuto n'ontumbi. Ntaba bamulogedde gole n'alisirikira leka dirabisi. Twagala tutegeere kituufu olubuto lwa papa Fangoni father. Naye banange abasajja mwagala nnyo okumanya. Ddembere oba lwa Fangoni oba lugenda beerako bataata 10 gwe buli amanyi nti yannyika we bagamba nti omwana we kiba kikuwakanya kyaki. Yiwa ddembere osalawo kati mwe mwagala mmanyako omu. Nalabye omuwala omu nga munnaamubuuza owaayi omwana waani n'amugamba munnaamugamba musimanyi. N'amugamba kyogamba bataata abasatu bonna bataata b'omwana. N'amugamba ye nze simanyi. Kyogamba wava kwono n'oyita ewono n'ogenda ewono nti ye lunaku lumu nti ye. Just basatu n'olaba ng'otidde. Just 1 2 3. 1 2 3. Anko Chumi omuyita otya? Mumanyi. Kuba yagambye yasobola n'okubeera n'abasajja 10. Nedda kati gw'ogambye basatu n'entya. Ate naga obaana atya kyokuba nti bamukozesa olunaku lumu. Ku makya ku 8 n'olweggulo. Kyayonywa ku makya. Ng'osobola n'okuddamu ku 6 ng'owulira enjala ekuluma n'olya n'oddamu ne ku 8 mu firiji n'olya. Kati ekyo kyaki tubalwana ntalo. Banaye mugamba ki mwenna abali ku Fangoni Forest tubaagaliza enkwacyo nga 31 Desemba ennungi ewankulukuku. Mugende mbawagire ekintu kitambuze n'enkuuka mugende mugiwagire nga 31 nga n'omutanda atudde wali ekintu nga kitambula kigenda mu maaso. Abali mu ntanda tubaagaliza birungi byereere na mwenna abanaaba abawangula. Naye nga ebintu bikudde wansi ne waggulu banaye. Nze singa nina obuyinza Gloria Bugi kye nandimukoze Mukama y'amanyi. Nekyaki? Atuleke. Maama wo kye yakola. Ekisooka mukyafu. Nalongo yagamba mukyafu. Nalongo yakebera Bugi. Nalongo kati akwata abakazi. Akozesa abakazi banne. Nedda. Yamulaba wa. Nze omukazi kyayogera ku mukazi munne. Ebyo futwa abakazi tulina futwa. Mukazi munne wakusinga bwale nene aleto gitambala. Naye bannaye. Wakati yakitaddemu effutwa. Ongamba otya nti agamba Bugi mukyafu yabula badde. Singa yadde musajja nga ye yayogedde. Mama wo kye yakuwa kiteekya namukireka ekikaakanya ate atunda ayolesa. Ndedda Nalongo mutuufu. Yagambye tewali mukyala muyonjo nga wavudde for example ng'ovudde mu Lubigi ng'otambula n'ojja ku 7 Sisters tosobola kuba muyonjo.
kale bannaye n'owulira oyo omukazi okwogera ekyo ekigambo okumanya ng'ate Bugina muyonjo nnyo kuba ebintu byabiragaalaani omukyafu tabikkula aba ati aba alina obbibikako baleme bbiraba naye oli omwana muwala anyeenya simanye ebbina manyi kati ayimba nyashi nyashi ayina nyashi kati bwe buyimba bwe yali balaze kati abo obukyafu buliwa bwe yabalaze. Leka mbuuze ono omwana yali mu kivulu kya Kabako oyo omuwala ayina abazadde naye bamusindikanga mbadde ngenda kubuuza oba alina omwami nakyo sikimanyi naye abasajja bazibu ava ku stage kuli kati sokoleke basajja bameka abakavuma bugibugi era owulira abakazi nze buli gwe mpulira mukazi mbwe abasajja tebamuvuma gwakawulira bameka babawoza kinyankole oba kiki bazubeeda abafuulu figa baaja nezeera owulira abavuma naye kati kwegamba omuntu mubaleke ye muno bwakusinga ennankani toliita jjute Rema ne Kenzo mwebali kubeera ekizampo nti abantu bwe beekyawa oba abantu bwe baawukana tebampalana. Yani yagamba nti baayawukana oyawukana taata w'abaana osigazaawo wangi oli afiirawo nobeera natenda wadda maama okawanga mudde wangi gena mu maaso tugere mu maaso yabimpandiikidde okwawukana taata w'abaana omukozi wagaye ngamba ntya mbadde mpatandise bubi genda mu maaso nkatandise bubi naye nga mu butuufu Rema twagala nnyo wamu ne Kenzo era ate yabadde namusanyufu nnyo okusinga nga bw'abadde luli abadde nga ajja naye maama embuuza byamubuuziza yatulaze kirala luli nti abadde nga ajja ne noono amuzaati ng'amulemesa essanyu libi ate bonna abantu saabategedde kati oba kewampandiikidde katuufu taata abaana ono yazze yekka noono yazze yekka naye tebo n'oyimira ku stage n'obuuza maama w'abaana ali ludda wa okola ebibyo kakase kasinga abaana yabadde nga kyokka abuuza Lutalo ali wano namba sibitegeera ate Lutalo bintu byakwataganidde wawano ate nga Lutalo balaga babuuza Lutalo ali eri ewala ate ali ono amuli okumpi n'alyoka amuyita maani yamaani baba mukola ate nno biri ebyagalwa byabwe biri eri bimanyi buli omu yeewaana mukyala wange kyekyo maani wange kyekyo kumbe babiriko bwe bati kale kamera eno nzibu mbi nungi naye mbi nnyo mbi kubanga obuzibu obuliwo kati bo baali luddawo kati okumanya nga bannamawulire bwe mwonoonedde amaka ga bannammwe agammwe ne gaterera aga bannammwe ne goonooneka kati mulinga abagezaako bazuukusa kyolinga kyogezaako bazuukusa Rema tewamulanga abuuza nedda olinga agamba nti olw'okuba tebaasobola kujja si bayimbi bali ababiri oza omwana bamuyita ani amaalo tata Maalo bannaye si ye taata amaalo kwegamba kati ate olinga azuukusa bali batandika otambulangana babeere wali eri nga babeesibirako bannaye musigale gye kuba temuli bayimbi nanti mubaleke nga Rema yabadde musanyufu bulijjo bwabeera bw'ati nze kugambye yagambye muve ku munnamwe temumulemesa wamma weeyagale ningamba kino kiki wamma weeyagale nga nno bw'akolamu bwe kati amubikulira ensusuuti abega bannaye enzo yonna n'akola ati agamba naye ndudde emyaka oba emeka nga gwe wooli olaba kamera nadde siraba ate bwe batabeera mu kamera olwo ne kati nze kale ekisinga okuneewuunyisa kamera eno giraba naye etuveeko yeenonoza ebitagikwata omanye lwaki ngamba etuveeko lwaki ngamba etuveeko weebanga teri baagizizzayo mu nsawo ensawo zo nga
tetubuulire byabaddewo. Awo teyogera. Kale bagigonzamu baleeta ne buno obutono. Lwaki kati esaawa namala balabalema ne Kenzo abo. Omanyi wa Kenzo batabuse ne Walema batabuse. Naye ng'ate bali bantu baayagala nakubamu akafaananyi ng'olwo Kenzo azzeeyo awaka. So kulikayo Honorable Minister agamba baby kulikayo. Ekivulu kyabadde. Bulijjo bwamukulisaayo. Kati wano ava mu kivulu. Anti ambuuza ddala ekivulu kyabadde. Obwedda abiraba. Kati kweganga amukulisa olwokuba bamutumiddeko taata. Kati bulijjo amukulisaayo amugamba kulikayo baby. Nedda. Kati ku luno akomye otanamukulisaayo. Kati nno labayo. Kyemmanyi Kenzo aba yazzeeyo. Mukyala yamukulisizaayo bulungi. Naye mmwe bannamawulire mmwe n'omugambo gammwe kati mmwe mugenda okuzuukusa nnyamu. Agayero linnamukulisizaayo bifuwamma kituufu. Waapi ate abakazi mwenna ku kino muli kyekimu. Oli yali abiraba bintu byali live. Agamba tata Maro kulikayo maani. Agamba yakana akajjeewo. Ate kabadde. Ale nakulisaayo atunudde naye. Tata Maro kulikayo maani. Yeah man. Naye ogamba omusajja akuyise eri tata Maro. Ate kati era mu abasajja muli bagezi. Agenda okukyogera ekikyokka Mukama kye yabawaako obugezi. Agenda okukulisaayo bw'ati akuyise tata Maro. Ng'obwongo bwafumbye dda kyozzaako. Mwana baby naawe ebyo biveeko kiri kimazale nakikoowa dda kyagadde kwerabisa. Ye lwaki tewazze nagambye jangu no kumbe essanyu lye yadde ayagala oleme kujja. Tova nkugamba nnyo tutambule ffenna n'owooza oli bize paliamenti ekuuba toddamu. Kale mukwano sijja kubiddamu. Kumbe era paliamenti egenda kuddamu ekuwuube era ddemu bagenda abo. Naye kalo Nantongo atamutya gwentya yabuziza Kenzo. Naye Kenzo kiki ekireetera abantu okulowooza nti abakazi bonna bw'oba oli nabo kumpi nti wabaawo ekigenda mu maaso. Kwe Kenzo n'amubuuza gwe tokiraba. Namuganza sikiraba. Ngamba kalo Nantongo amanyi nti Katonda ali kumpi amuwulira. Ate yayaka yakimusindise namu. Yakimutadde namu Katonda akibuuza. Naye nze gwe natidde omukazi. Gunsewo David Lutala atya abakazi. Shakira. Nga yabadde bulala. Ate amutiira ki? Gwe walabye ng'atya n'okukwatako. Ate ayekuba tatu mu mugongo nga yamukubye haga. Naye abadde abamu ate ne ssente. Ate n'amala n'aswala. Yagenze yenna aswadde awulire oba olw'essanyu ate alabye ku gwe yeekubyako ttatu. Yamuwadde amasanyalaze. Ate abakazi gaabadde mangi gaamukubye. Nedda yadde tayagala gakome awo. Kanamba kasimu ako. Nedda. Problemu eri emu. Wanalayika kuhaga. Yamukubye ekigambo naye teyamuzemu ate yamuzemu nasi. Yamuwadde ssente. Yamugambye nja kusanga emabega naye emabega ogenda ayita wakubaga. Ssente yagezo zizingulula nga temuli kapapula kasimu. Omugambo! Wagusabudde. David Lutala tukwagaliza birungi byerere. Extra concert zigenda mu maaso. Luwero kyawedde. Mukono kyagwa. Serena kyagwa. Tugenda mu maaso ne extra concerts. Zitambule David Lutala at 15. Abantu musigale nga mweyagala. Naye nga Bami Rema ne Kenzo mwakakozi mwebadde mwabadde bafani. Naye banna kati abakakoze katyanga taata w'abaana ne maama w'abaana ate bonna ba mulimu gwe gumu bakyasinkana nnyo. Kwata coincidence gwe gwasoose bonna okujja nga buli omu aze yekka. Obadde guli mulimu. Sokoleke mpola mpola. Wuliriza. Sokoleke mpola mpola. Tugende mpola. Ona bulijjo atambula ne munne. Nono bulijjo atambula. Kati abaleke baffe eggwanga abatalivuddemu.
Mukama alina okuyamba omuntu w'eggwanga mulongosa abakazi baagala kuzaala atajja eno mu konsati. Oli minisita ebibaawuba obimanyi mu paliyamenti. Kati atajjeeko ono ku mulimu alina okujja buli omu n'akolako ku mulimu gwe. bajja bakyali mu kubya zaaki naye baaba abantu bakuba nze natidde akoolo era n'omala osisinkana akoolo ekirungi mwami muwanvu bulungi yenna muwanvu yenna kyokola bw'oba omulengera ng'ajja wakira okululira wansi naye n'amala akugundako bikonde ku mutwe nkubira ki era era agenda kujja mulabe muwanvu aŋambe teekawo ebitundu byansi mugambe taata biibyo kati ankubire ki abanjagazaki yagamba zaake yamukubira talina bitundu byansi singa birabadde naye zaake atuleke buli bamukubasibira mu ddwaliro ate mbw awayiriza mbalala bamala omukuba amukubye abatakyamujjukiza yagamba yeraini yagamba muzaake takyamanya bamukubye nnyo bamubuuzaabuuza simanyi gundi bakuba n'owunga naye ate okulya n'okunywa teyabyerabidde ebyokunywa byabyagala ababireese ne bamugamba banayi mukoze muti ayinza okuwona ne bamusiibula n'ava natandika okubirawo abantu batategera kubanga agamba waaviira ku kitanda tamuwona n'agamba mbu bamutaddeko amukuuma okutuuka olemeddwa okukubira wali okube nga bebe nabyawoza naye nako olunaku olwo nye namulaba nga alina bamulamu nze oyo yalina bba mukazi naye banayi nkubuulire nze kambeera eno mu byobufuzi nedda tayagala kubwa nedda si kyakukubwa gweokimanyi omuntu avudde mu ddwaliro katugambe ayavuddeyo jjo engeri gy'alina okuba ng'ayogeramu nedda lwakuba nti ne baneena babanguyiza mu ddwaliro kati zaake yabimanyiira naye bano tetwamutwala mudeereza mutwabutwaziwuka ng'amira ng'omi ekyasinza okunsasa ate engumi yabuuza n'abawagizi bonna abawagizi bawoza mbuwaye NRM yamukubye naye wa opposition agamba ekigudde mu palamenti opposition akuba opposition kyekyenga nti baayagaddeko nno na ssente zamuwi wa musolo ntumu akolo yavayo n'agamba bw'oba oyagala omutawaana wekiike mu kkubo lyange mubebano abazingako ebagamba oyagala longoosho wagwanga kireebo naye byoza ndikuwandikire mbijja wano ku ssimu ebiba ku ssimu gwaba yabiŋŋambye akoola muki taata maama bakojja mwena mbeegayiridde munsonyiwe ono bigambo ye ng'omuntu nze simanyi gy'abijja naawe ali eyo ng'oyagala kunyigira nze munnaye nze nkwonona maama togamba nze nkwonodedde muwala osobola okujemera boosi wo byagambe okuleka ng'oyagala ggobwa bannange munkwatibwa ekisa bannayuganda nkola mulimu lwa mukama wange byaŋŋamba nkole byenkola bw'atuuka mu kamera n'anvaamu gundi yabadde yakoze thanksgiving katonda yebale kumuwonya ebikonde zaaka akyakuba naye bannaye mbabuulira nze siri munnabyabufuzi era sibyagala tolondera tebakusiba nomindi yakayimba kubanga akalulu tukanoonye bulungi kuba tugenda mu byobufuzi yena n'awangula akalulu ke Kisoro twagaliza omukama akukuuma obulungi ate twagaliza birungi byerere mu palamenti ogenda oweereza abantu ab'Ekisoro abantu b'Ekisoro saawa zino banoonya omuntu anaasobola okubanga ababeererawo ng'omugenzi
Solo district woman MP. Chiso. Tukwagaliza mwena tubagaliza birungi berere naye Katonda oyo gwanagamba nti ono ayina oyingira parliament ebyokulwana bannaye tugenda mu byobufuzi ebituufu nno kati tubirindiridde naye opposition okuba muno nga ate n'owunga n'otamanya ani yakukubye nalema we yalabira ennaku naye kati kyembuuza banaye nkubuulira obukulembeze bulungi naye bubi kuba nasaasira sipiika essaawa eyo nga yakubye akaseera ako nedda nti otandika omuwa ebirowoozo bingi atandika alowooze okutabaganyamu abantu abakulu abatali ekyo nakyo kyonna nga tonakituukako nti kakati obutebe buno tubuteekeko mannya ye bwe tugateekako naye ate enkya bwe tunaddamu kulonda ne wajja mulala nawulira Betty Nambooze era akyogera ye muntu wakutwala butebe bwa banne Nambooze yayogera naye yajjako n'atuula mu katebe ke nga takimanyi katebe ke ka mugongo n'akatebe oyo mulala ekyo kirala ate naye entebe zino teziriiko mannya bw'oba osanze munna atudde ate bwe mba ntudde n'ennyimukawo lwaki gw'oba okatula nabo batandise binono bye twakolanga kuliko erinnya lyo bwe tubeera mu kyaki n'obanga osobodde okusituka ofulumeeko wabweru ofuna ekintu ky'oteeka mu ntebe omuntu yenna ajja asanga waliwo ekiriwo kyaki ereeta omupya n'omukadde ekyo kyobeerawo ng'okimanyi leero nsabira ewammwe enkya ne bunsanga nga nsabidde mu kyaki ndala naye eno paliamenti abalimu bennyini beemanyi naye tewali alina katebe kali special nti kaliko erinnya lye bw'aba ng'oli azze n'atuula kati nga bwe ntudde wano nenvaawo eddakiika emwe kikutuuza wano kyaki funa akako ekyo ate oli azze agambye wano mbadde ntudde kintu kitono be bannannyini be bateekateekera eggwanga lino be baliteeseza kati oba balisazeewo kuliteeseza na kikonde tugende n'ekyo era be byatuka kati bino kana kalitugala katandika ka kikonde era kati be bagenda okuddako gwe alina eŋŋumi ennene gwe abajja mu kuvuganya bali eri alina eŋŋumi entono togi ate ekisinga okwewuunyisa omusajja ava yiiri engulu gw'ova wano mityana anti kyenkugambye beebo abazinga sigambye abab'engulu yabadde namulalu okumwesimbamu abo omuntu azingira gundi ye leka nkubuuze mu mpisa entuufu nga tumaliza puroguramu yaffe eno osituseemu ofulumye bweru oba olina woolaze wonna osanze omuntu atudde woobadde otudde kiki ky'olina okukola era nkugamba bulungi ebaleka wembadde ntudde naawe toyina oli musiiwufu wa mpisa ate mba nkuze mbubi omuntu atalina mpisa yonna ajja n'akusikawo kyeyakola yasooka mugamba baatulaga yasooka mugamba omuntu kati kankubuulire omuntu ayakuzibwa nga ffe oba ŋŋanze bw'osanga omuntu ng'atudde yasooka kumugamba bw'osanga omuntu ng'atudde mu katebe w'obadde otudde ekyo kita kasita waliwo space ndala ng'ogenda ng'otuula awalala akasembayo yasooka mugamba kaliwo akasembayo tusabira Haji bambi emisango gye gyonna giggwe bulungi bw'aba nga si mukyamu naye ave mukomera bana ekomera teryagazika liri ddyo teririiko eri gye bayitegeye nayo ku nsi bw'aba nga mukyamu aveeyo najja tiyenenye ebyamusobako byonna Allah amusonyiwe mwagaliza ajja n'ennonja jati ntumirako bakadde bange mwenna abanzaala nti muli mutya bitambula bitya mwebale nnyo mwebale ddala okuntuusa wonna wentuuse kati neneebaza abaagala Tronaz Media nga gwe buli koolaba okoonamu osubscribinga n'osharinga n'abalala n'obeera nga bafuna naawe ekyo kyofuna bakadama mwenna mbaagala nnyo nti mbatumidde muli mutya n'enkulisaayo nammwe mwenna abakyali mu kudda era baakakomawo bakadama nga mwali mwasalirwa emisango emiyitirivu
egitategerekeka naye nga eggwanga Uganda nekola obutaweera okulaba nti mukomawo ku butaka temukuliko eyo mwema mwali mukimanyi nti mwakola empisa embi ezo katusuubire mwazirese wali mu nnyonyi kati mwakomyewo bulungi muveeko ono ali mukumpaayira buli kimu n'omuntu akwegaanira mu kamera Katonda asaana amuwejja n'ennungi jana kiki mbadde manyi lwaki ogenda okumbuuza n'okireka ekiwummula eky'emirembe mubeere bulungi Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso.